Yes, mukasira kantulekede kyatulese olwaliro. Wobonaga amasitula ba VJ Jones Productions nga bugira nga kopizisiga zaffe bulambalamba. Rocking Sports Bet tugamisa Mona Beauty Products, Basalima Herbal Research Center, Man Technology, Bosingo Kaseko n'abayitu Ken Property Consultancy, abasikani ba Kwentebe Road e Najja Nankumbi, ku kizimbe okuli Sindalira Supermarket. Mukasira kano nga bagamba Works Productions, bakutusiako sema gye twolekede n'abaspecial Productions. Ni bajja bagamba Craignia yakulembedde abasenya akabungezi k'olwaliro. Kasema bakayise Nice ke twolekede. Ni bajja bagamba Alan Akini bona bagenda kwera mu cinema wabula bire group takabuzemu. Ni bajja bagamba David Mwalo oba David Haba mpozi Michelle Ata bona muneno nagambye kwanjwa kwa cinema. Ni bagamba Peter mpozi kugaseko ne James Datma tibakabuzemu. Leah Thompson tutandikidde ku size mu Caribbean iranga tuli kaziki ka reggae nga bagamba Terry Duncan yakwasaganya obwambalo. Jeff Dana nakwasaganya enguliko gy'onoowulira wabula Jeff Scotian nabya productions na wa cinema lipasi n'akagatagata nga bagamba Dick Pop yakwasaganya ebya photography. Believe none of what you hear. Kiwamu ali muwulidde ku ngombe egamba ebiseera bisinga tokkirizangamu ebyo by'oba owulidde We'll try and convince you. ate bw'oba olabyeko okkiriza kitono kubanga abantu basobola okugezaako okwagala okumatiza okubaako kyakuggyako. The time. Katonda ono gwolaba akwasaganya bintu bya insurance. Those are a great hunting ground. Eruda Away from home. yalina ka conference ke yalimu ng'agenda maaso n'okusomesa ng'agamba nti omuntu osobola okugezaako omuguza ekintu naye nga osobola omuggyako emboozi mu ngeri yonna. Osobola omusisikana ng'atudde n'omugamba ssaawa meka naye nga gw'okimanyi oyagala tutandikirawo kati mukubulira essaawa gwe n'oyongerako ebisigadde. Musawo mugezi nnyo muyiiya kati aba atudde eruda kyava asooka atambuza amaaso atunda insurance naye nga insurance ye ebiseera ebisinga agitundira ku mboozi nkyamu kwegamba alimba. Best bird dog I think I ever had. Excuse me, you happen to have the. Bane mwina ku ssaawa awo Yeah, 8:45. saa ziri 2:45 You're on vacation? mwaze wano ka vacation Pheasant season. Oh, wayi twaze wano nga bw'omanyiira. they're at the Potawatomi Museum or the indoor water park. Neither. Yababuuza muli ku sayidi ya ku museum oba sayidi y'ekono tewali. Much of a hunter myself. Manyi nange Was. siri muntu ayaganya ebyokuyiga nalina seya wange yali ayiga Just took his whole left cheek right off. yakwatikuba ogenda okuyiga He ended up suing the guy for okakana ssebo nga $1 million. Poor fellow lost his yeebaludde feesi yonna ettama lyabuluza cardboard box, all because of an accident. kati gayi n'amusuwinga sente nnyingi Liability. oba gayi yali akola emundu oba ki naye yamusuwinga sente kwega miliyoni emu emitwalo nga 2 kakiba kirungi ebiseera ebisinga nobeera n'insurance kakati tuwadde erudda There's a word out there. Look at him. That guy top kiraba Phil Peters kati musanyufu dozen people bird dogging for him. bagamba oyo gayi alina abantu bangi abamuyambako tuna insurance alina abakozi bangi Yeah. kati abasinga wano bonna abali bazze ka convention kano That's where oba abali bazze this rinky dink. bonna bali batuna insurance era abo kwaba bali basinze otunda bali babawadde ebirabo kuliko yali ayitibwa Phil Peters yali asinze era bamusimba ekirabo katodi akawungezi k'olwo yajja ebbali kuwotera okwe kuliko kasino yavayo bamusekudde kati waliwo yajja n'asaba kacyenji ayagala kufuna mberenge That's wegendereza emberenge ezo John one. nyina seya wange ssebo yali emberenge ezo kukakana oluba lukutuse I'm Bob Egan. I was bampita Bob Egan today. God. nabadde mu kaseminako ng'ogenda maaso n'okusomesa Convention. Yeah. jasi kabadde ka convention That was great to meet you. kyabadde kirungi okusisikana munnange era kibadde kirungi okusisikana lwoli nakwatikuba yeeyongereyo kati yaba agenda yasula akasete emabega lwodi n'akalengera ono gula bamukubyekubye eddazaala kyokka teyeetagayo nekasete ak'okunywa gera okuzza amaaso n'agamba owaayi Dad, you let him get it? oli mugezi osoose n'omulinda n'agenda n'olyoka ekole awo yo siya wange nja kukamuwa Well, if you're not seeing him till later, how about bw'oba togenda mulaba ssaawa ze olwaki sooka ne tukakozesa essaawa eno lots? wambutuufu I could. nja kwetaagayo ku kyokunywa bw'oba tufuddeeyo kati n'abazaamu oli agenzi kimaama kimusaba kigulira ate alonze akasente kekiyakola ng'akigulira drink malo kigulira drink nga bayitawo Okay, how much farther is it? oza tusigazzayo bbanga ky'okutuuka
kati abagenda yasikana siya wayitibwa Glen. Hi. Glen aline mukazi omujebali. He's a winner. Ono muwanguzi bannange. She's in insurance, so. Ono just munai client ayagala bintu bya insurance. Nakwate kuwe yeyongereyo. Bano bamumanyi kubeera da ku family. Kati yajja kyabasooka atukire ludda. Musaafi gye tubali ebintu byabikwata mpola. Kimama kyafunye takimanyi nnyo kiri awo. Wabula kigulidde drink kati bikisyazi. Yakiyisa wasobola ogezaako kikakkanya. Baasuke bali mu room. See? Ulaba. You are a winner. Mu butuufu goli muwanguzi. Laba tulina mu suit. No, they charge an arm and leg for that. Tugezaako kwata kamini bako mune abasijja bakyajinga sente nnyingi katonda wat. All right. Kale An early morning meeting. manyi ku makya ngenda mu meeting. Friend who could. Wangambye mbu olina seyaawo gwe tusobola okubira najja akukima n'akutwala. No. Nedda banayise tagakunywa. Ng'asooka amufukira ka drink. Amaziba gayise tagakunywa. The rope. Ngenda kuona lisi funayo kunywa konootwalirijjako ku luguudo. Okay. Kezi yalina kyakkola. Ate nga bomanyi bajetulwala ebiseera ebisinga bati baagala kaayana. Baaka mwana akafula yagamba kimukamala. Tekimugudde kati. All right. Yesu Kristo fudde bannange. Come on, this isn't a good idea. Sikiwa nti kino kiwozi kiwuzi kyotandise. Atofaayo. N'ayitawo. Wangi. Eki. Nikisooka sebo kikkirira. Baawo. Yesu Kristo banayi tufudde. Yabula kati akuba emiranga. Tekimuwadde bijji. Kati atolowooza we yavaawo. Ndowooza olwamwaka bijji. Musaatu n'atuuka. Yakuba bukubi busingezi agenda okudda engulu ng'obudde bukedde. Kutambuza amasi anoonye kinnakyala nga tekiriiwo. Kikute muzaawa. Kati yasooka agenda okwekwatakwata ate nga waleeti agiina. Biri bikomando. She had a security problem here. Good thing you got my. Kirabika abantu tulina security problem ekirungi nti banennyinayo ku extra card. Sorry, sir. Musigese bwe yamunyaguludde waliti. Maybe your homeowners will cover it. Jesus Christ. Yesu Kristo. Diet Coke. Kadayateeka okuba akasabye $4.45. Yeah, I know money's been burning a hole in my pocket. Manyi nange sente zibadde zifubutukamu mu nsawo. Get off, I got a job over. Naye ekirungi tripu yange tebadde yabwerere bampadde akalimu. To her parents. Mr. Prohaska, you're in luck. Mwami Praska In the casino. oli wa mukise tukisikanyiri mu kasino. Paper to plastic. Yagyemu sente n'alekamu kaadi ya plastic. Kaadi ya plastic ategesa credit card. Nice of her to clean out my wallet as well. Ndowooza bano abalongoosa yalongoosiza n'atwaliramu waleti yange. I still got a few 20s. Naye nkyalinamu ku buseto butonotono. You take Ono erodi yamusikanya eri ayitibwa Bob Egan. just Namugamba omanyi twala ku ezo koziseko. Bw'onooba omaze ng'ofunye obudde osobola ozisindikira. N'amulekera kaadi ye. Oh, thanks, Bob. Okay, webale Bob. Thank you. Kibadde kirungi okusisikana munnaye kono kali. better say goodbye to my new boss. Kamala ogenda osisikana bosi wange omupya agambye Sebe n'afunyeyo omulimu. Waliwo agenda omukozesa. Kati agenda okuzza amaaso okwekkaanya ng'ayogera ne Phil Peters. Phil Peters ye yawangudde ekikopo ky'abantu abakyasize otunda insurance. Katonda akimanya ate Phil Peters okufuna ekikopo ekyo kukozesa abantu bangi. Kati ate kyebeka ne Bob Egan agenda kolera Phil Peters. Peters, huh? Ogenda kolera Phil Peters ye bosi w'omupya kati. I'm actually in the market for a new hire myself. Manyi nange mbadde noonyawo omuntu gwesobola ogezaako okukozesa go ge mazima. Pretty thriving business going in there. I'm surprised. I got a Naye ate okusinziira ku bizinesi bangamba nti ku sayidi yo birungi. mistake. We've had a hell of a year. Bona amazima gali nti omwaka tetuganye tutobye butobi nagwo. Receipt. Ogenda kuba okulera sayidi kikono mu Luseni. Luseni awo nange matwale gange yo naye ontundirayo. Well, it's a 70-30 split. I mean, to start, until it Okusinziira ku I feel like Phil Peters kyansuubiza tugenda tuba tugabana 70-30. Atwala 7 ntwala 3. Okay, probably Singa maafunye client. Omanyi? 5%. Ze sobola okusuuliramu 5. 5%. Noba ng'ofuna 3 mu 5. Olabye otaze nefuna 6 mu 5. Okay. Temugamba tewali buzibu. Okay. Mu butuufu egenda kubeera ddiiro. Kati Rodi kyakoze Abby omukozi abadde agenda okukolera Phil Peters n'asalawo omukozi atandike kukolera ye. Ngambe gwe tofaayo nja kuba nze kuteekamu 5 ye abadde agenda kuwa 30% ze ngenda kuwa 35%. Ku client yena gwe tuba tuguziza insurance.
kati bajja erudda Keep sending them in under my name. Clearly. waliwo foomu zolina ogezaako okubanga osayininga ojja kuba oziteeka mu mannya gange kubanga kati gwe tonabafuna license. Okay, Take your time. Study up. twala obudde bwogezeko osoma ebigezo Not tougher. ebyokutuula okufuna license y'okutunda insurance. You gonna start selling for you? manyina sekuritale wange kati ali mu bintu byakusoma ayagala tandika tunda agenda kutundira. Nicky knack little details. kyensobola ogezaako okugamba nti ye Meal brain. ayitibwa kalambo ye Oh, yeah. mirimu gyasobola gye mirimu emyangungu. You know, I should just come by the office. oba osanga mpitiyeko ku yafeesi ensiika n'abakozi abasinga. manyi ffe ewaffe tetujja nnyo We do most of our. bizinesi zaffe esinga yafeesi zaffe esinga zibeerako simu. You should. osobola okugezaako okusigala ng'okola network Oops. just kyoba okoze ng'okuba bukubika simu ng'otunyonyola. aya kati bobiigani asize bwakolere Used to it. rodi ono ayitibwa michael too- praski. Winter and road works. Oh, hey. wayi Nice car. It's pretty easy to spot. Oh, yeah, my olina emmotoka ensufu nyanga okulaba here first. Look at all of this. Hey, I went. naabwe efaanana kuliko namba plate ye I stopped by. I saw that. oba namba plate nga ye. Hope you made the long drive worth it for you. Oh, yeah. No, he's a super nice guy, but we actually found out that he could do better with an. kegeno yamugamba nti kwoli gayo abadde afuga ekimotoka twamusikanye nga twaga tugezeko muguza insurance twayogeddemu naye naye nga kirabika Management, Bob. bintu si birungi. He didn't have that much to spend, but he did introduce me naye ate to of his yasobodde okunyanjulira seyaawe. package. He's a. waliwo seyaawe yabadde ayagala kye bayita full obunansi package. Be careful, seniors. They'll namukadde out there all ati wegendereza abakadde ebiseera bisinga baba banoonya muntu wakwogera naye. Interested, ayi abadde interested. amount of coverage. I mean, we don't want to have him. naye ate okusinziira ku kyenalabye sikiwa ntwandiyagadde ogezaako mu over insuringa tekiriyo ekyo. omuntu waba ayagala full home package tekibeera over insured tugende tumulabe. kati yaseera wagezeko omweriga waliwo namukadde eyabadde gwe bayanjulidde bobu namukadde ng'agamba teyagala full home owners package kwegamba package ebeera mu insurance osobola okugamba nti amaka gange gonna njaga muga insuring esetemeka. When you're done, I'll come back next week. kati It was really. ye bobu abadde agamba nti rodi nabadde ntidde ogezaako jimwa kubanga nga ndabanga ffe abagenda mu overinsuringa bwesiwe namugamba ekyo tokirowoozanga nako. omuntu waba ayagala gwe muwe buwi teriyo kye bayita overinsured. kati baba bagenda ne basiikana ono yayitibwa franka rodi avuga ekimotoka Frank Ritchie, this is. eyamwanjulidde ono omwami namukadde gwe badde baze okusiikana yayanjulidde bobu namukadde ayagala full owners package. Say, Bob, thanks for your help. ati munaye bobu webala obuyambi bwo You fellas here to meet with Gorby? muze kusiikana govi namukadde ayitibwa govi Come on in. Maybe. muyingire ayinza okuba yebase. kati frank ng'akwate kubo ng'abayingiza munda ayitibwa frank richard buzaako essimu. He must be outside with. alabika yatambuddemukko n'embwayi Yeah, he keeps ekifo nga kifaanana bulala waste. ati bwati bw'akuuma ebintu bye. Oh, some of these things are his sister. bino ebintu ebimu naye bya muganda we. Nursing home. I told him I'd find out if. manyi yamutwala mu nursing home namugamba asobola okugezaako okufuna engeri gyesobola obitundamu. He told me a guy once paid $100,000. nze waliwo gayi wange yangamba nti waliwo kyale yatundako ebintu ku auction nasasulira ekintu sente zoba tosuubira. katulabanga kino ekintu kiyinza okubeera mu mitwalo nga 10 ejja $, singa oba kituuze ku auction. kati baba bali awo grovi yajja. grovi alina ka metal detector mu yabadde ageze kunoonya zaabu asiikanyewo bunusu. Gorby, I tried to call you. grovi obedde akubira essimu Remember, hang jjukira phone. essimu togijja wali ku mutwe. okay mujebaleko bannange. Do I know this? frank bano abantu mbamanyi. I'm Bobby. nze bobi I met you the other day. nakusiikana ku lunaku luli nga nkunyumiza ebya insurance policy. Nice to meet you. kibadde kirungi okusiikana. Some coffee? kati mbafuniye kakyayi. Did you get a chance to take those pictures? wafunye omukisa ogezaako kuba ebifaananyi bye nagambye I'm an nakuba ebifaananyi bya mbwa yange. auctioneer. I'm ntegeeza ebintu ebifaananyi bye tugenda otwalako auction ebyebintu byeyagala otundako auction. Sitting down so I could see them. It was too dark out there. omanyi nabifulumiza ebweru bebifaananyi nga bweri wakutta enzikiza kyasobodde munnange. kati franka yabadde amugambye nti ebintu ebimu babikuba ebifaananyi basobole obitundako auction. ekyo kikuwadde ekitwale kyabwereere. listen to him, Gorby. wuliriza abantu abo govi abantu abayinza okuba bazze kuyamba. Right. twala obuddewo bawulirize. Well, sit down. ngena basaba ndowooza kane bwe mutuula wansi. Insurance for? Well, for one thing, kati eno insurance ebeera yaki? I don't got no valuables except for. nze siina bintu biri awo bya bbeeyi okugjako ono piti what we do, n'akaba kayitibwa kapiti.
and we insure with liability coverage. Have you ever, tusobola ogezaako ku insuringa kye bayita liability coverage. if somebody were to walabye wali ebweru ssebo omuntu ayinza oserera n'amenyeka n'akusuwinga. Those big boots, you know. nze siira muntu gwenkyaza okujjako Frank ate Frank abeera mu ngatto nnene. what about the mailman? kati ate omusajja akuleetera amabaluwa ye tasobola funa buzibu. Dog there where embwa eyo yennyini esobola ogezaako omuloma ne bakusuwinga. Money. naye insurance eba ekavalinga ku ekyo kye bayita liability insurance. Nobody. Omusajja talina buzibu naawe aleeta amabaluwa. Well, I got some peanut brittle. Mbadde nkozeyo ku peanut butter ndowooza mujja kulyako. you probably get going. Ndowooza tugende wali kitutagisa kirala. So I think that he's interested. Kati baavaayo nga tebasobodde gezaako mufunamu kituufu. Yayo bosi abamanyi abo abakadde bamanyi okuteganya. Kati alina ekifo ekimu kye yayitiramu. Bano bakwasaganya ba property insurance kwega real estate. You can't keep letting the mail pile up. Tosobola kukkiriza baluwa kubanga ziyitira wange owulidde. If you told anybody it was that. Simanyi wagambye omuntu yenna nti twayawukana. Ono nno omukazi we naye bali separated. I know. Really miss. Omaze ebbanga myezi 6 tobeera waka. This is killing me if I didn't. Kumisinga. Bino ebintu ebyokusasula wembeera emirundi ebiri kimmenya. Asasulira omukyala gy'abeera ng'ogasseeko ne ku hotero gy'asula. I can't show up to a sales call driving a crappy car. Ekizibu ekiriwo nti wampita emabega. Wagenda ku akawunti n'ojjako ssente n'ogula emmotoka ey'ebbeeyi nga toŋŋambye. They trade in on my. Luli agamba nti yakyuka lwa nsonga tasobola kukwatako bwogenda siikana muntu gwagenda guza insurance ng'avuga kimotoka kikadde. Alina okuba nga atlist alina emmotoka eri presentable. If you want to be mad at somebody, be mad at Ed. When's the last time that schmuck paid child support? Oh. Why? Hey, Kati omukazi alina omwana omukulu. Labayo. Aruba. That's where the convention is. Zemani nyaga at least tugendeko mu Aruba. Mu Caribbean eyo. We all get. Convention eddako gyegenda okubeera. Nkimanyi wandiyagale tugende tubeereyo ffe n'olabye otya. I gotta get to work. Nyina ogenda okukola naawe saagala oteganye. Kati mu kaseera ako yakwate kuba najja ku yafeesi. Yafeesi ino ya sitooli. Katonda watu. With the nice night in one. Kati asoona abadde ayagala ki gye nsula. I have for you is mad. Yagambye credit card eri gye wamuwadde yawedde kati ayagala credit card okuli sente. Okay. No ya assistant wayitibwa Kala. Asked you to get some more milk. Nabadde nkusabye onfuniyeyo amata amalala. I am capable of doing more than. Omanyi nsobola okugezaako okukola emirimu egisinga mu by'okusomba amata ng'ogasseko n'okutegekera caayi. This isn't the right job for me. Guno si gwe mulimu omutuufu gwe nteekeddwa okukola nga nze. I got a plan for your future. Kale nabazze nabadde nku planning. Financial officer. Ogenda kufuuka financial officer kati. Now on, you can start with. Okutandika kati ogenda tandika okubala ebitabo. Not the agency. Naye ate bino ndabanga bibaluwa byo. Say, Carla. What about? Anti business nze agency. Do you have any Ate omusaala. Christmas candy I get? Oyina bu Christmas kandi bwe nakuwa juzi. Listen, we're gonna save Wuliriza. no more responsibility if you can. Tugenda kulaba oba osobola okwasaganya obuvunaanyizibwa obwamanyi then ebyomusaala tujja biraba oluvannyuma lw'omwezi. Gwe tofaayo. Kati omukyala ngadda ku ssimu. This mean Bob. Otegeeza Bob. My policy? Insurance policy. Kale. Got a sale? Waliwo ayagala okugula. Yeah. Mumpe. Where is he? Kati na mukadde yakuba essimu ku yafeesi. Bw'akuba essimu n'agamba nti ayagala gezaako okugula insurance gye baamugambye. Okay. Kati Rodi ye yaliyo, Bob teyaliyo. Bob yali ateekeddwa ogezaako tuna insurance eno. Naye Rodi bw'amanya muna mukadde agenda gigula ye yajja. Policy in order to file a claim. Yeah, but that's why I called you over here. I want to get a. Kati agamba nti ekyamulese na mukadde TV ye yafudde. Yeah, so I. Kati ekimulese ayagala onaamuguza insurance asobole oclaiminga TV ye. Insuring it for $300,000. Yamubuuza ebintu bino byonna olowooza bayinza kumpaamu statement kasi singa biba bifunye obuzibu kuba mitwalo nga 3. It's worth that much, but. Leka naawe ebintu bino byonna ebiriwa tesente ezo. Up your friend Frank said that rug alone. Olaba ne siraawo Frank ye kennyini yagambye nti olaba ekyo ekisimula kiyinza okubeera kya mitwalo 10 gyokka. This rug right here? Kino kyennyini. A month you can protect it. Long. Singa oba osobodde ogezaako kikuma obulungi. Carry this. Bw'oba oguze fuulu Who came home from obunaazi package ebintu ebisinga byonna sebo bibeeramu. gas leak? Last thing I heard. Nyina seeya wange Woods in a cardboard box. yagenda n'afuluma ennyumba n'ekwata omuliro. Kati abeera eri mu nsiko. Yayiga nyina seeya wange bw'atyo bw'akuguza. $100? Ndowooza zigera kubeera 10. Kati insurance ogigula 10 buli mwezi. Namukadde yagamba wayi. Here we go. Kansooke ndabe. All right, it might be better if we to put it in a check. Kijja kuba kisingako senga obiteeka mu check. Oh, yeah. N'otampa cash osobole osigaza record. Koye kali. Okay, good. Kale katulabe ka checkbook ke nina. Do have one from the business. That'll work. Sina checkbook eri personal okujjako eya business. Yeah, the Golden Harvest account. Nyina akawunti Summer, they plan. ey'aba Golden Harvest. And I tell you, Waliwo abakwatikubo ne bayitamu muno buli season ya kusimba kasooli. gold.
for? manyi kasooli ennaku zino alimu ensiimi n'okusinga zaabu. They use it for gasoline. kati nga musimba lupapula seeko omukono. Okay. ngambye ssebo kacheckbook kagenda kacheeke gyagenda omuwa Who fixed it? genda gisayininga okuva ku akawunti ya God Harvest. kati TV ogenda kukola otya? unagayo kizula nga TV yabadde evuddeyo buvikebo naye nga namukadde asize wasasule agenda sasula insurance eyo ey'ekikumi buli mwezi asobole ogezaako protectinga ebintu byo byonna byonna ebiri mu nnyumba. yagezaako muyita namukadde waaye endowooza maze otegeka ka TV ne bwefuluma ne ŋŋenda. yaba ali awo n'awulira akonkona waliwo omwami eyajja. So I've been calling and calling you. obwedda nkuba essimu nempita nga teri addamu. I'm Leonard Dahl from Oscar Dahl and Son. bampita Leonard Dahl okuva mu Oscar Dahl and Sons. The Polaroid that you sent me was kind of blurry, but I could see from the neck and the scroll work that it... okusinziira ku kifaananyi kye mwasindikidde nakalabye nga kati ono omwami azze akwasaganya bintu bya violin. Is that it over there? akola lipeya violins azikola lipeya mpozi kugasireko nezitunda. Door here, it's very, very sensitive. ate temugiteeka ku luggi zibeera sensitive eri kwegamba embeera y'obudde nnyogovu. katonda yayita namukadde agenda okuzza amaaso nga namukadde yeebase. lodi yajja n'asooka yeekanya ka violin. yeebase endowooza ojja kudda oluvannyuma ebyo bikwasaganya. sisobola kudda lwansonga mbeera walava mu Chicago. kati sokoleke tulabe kano nsobola ogezaako katerezaamu kati onalaba. lodi agambye ayitibwa Leonard Dahl okuva mbayitibwa ba Oscar Dahl and Sons bakwasaganya bintu bya sokolinde ku bifo nga tonabagenda soko kakwata awo mala okukakuba ekifaananyi ng'ene ndabe. namukadde yabadde atumiza ono ajja akoleka violin ke naye namukadde yeebasi katonda tayagadde muzukusa ono kyava asooka yeekabejja ka violin buli kimu kyonna. kano nja sobola ogezaako katonda oba osanga oba siki nga kasoose kkanikwa kuno oyagala kubba namukadde bw'oba osuubira nti ogenda munyigamu akasente boyo otomedde alesi ng'oyagala sasulwa mu binusu kati yakwate kubo n'avaayo n'akoma ku yafeesi ye. ekyo nga kiwedde abaliwo n'essimu neddamu neevuga kasiyoma kano ngenda basira batuka ekkaanye tusobole okukanyonyoka buli kimu kyonna kyekkaanye nabwegeneza kuba kyetumisi nga tetugenda kiddamu. kati abaali wano essimu ng'evuga namukadde akubye essimu agamba mu TV ezzeemu okufa nateera. TV ezzeemu okufa nateera kirabika agenda sizaamu ebya insurance agule TV. No, you don't want to do your policy. sikiwa nti wandiyagadde okansolinga polisi eyo kuba tenabakubeera processed. Yes, I can be out there in a half hour. nsobola otuuka at least mu kitundu ky'essaawa tofaayo kanzije nzija mu kitundu ky'essaawa. kati namukadde ssebo abadde akubya essimu ng'agamba nti TV ezzeemu okufa ye agenda sazaamu ebya insurance policy kirabika bigenda musumbwa alisi kaagule TV empya. kati aba agenda okuzza amaaso ng'alengera Bob Egan. Bob Egan omazeewo bbanga kyawo kati jjukira client gwaliko essaawa eno gwagezaako okukolako Bob Egan ye yali amulabye naye teyagamba Bob Egan nti client yali aguze insurance policy era newe buli kati tayagala mumugamba kubanga akimanyi Bob Egan aba agenda claiming aka commission aka 35%. Part of the operations is let me take the policy. olabadde aze kusisikana sekuritale kwegamba mulabeko ayitibwa Kara. Where are you headed? kati atodda muzaawa. My clients' wives had another. omanyi omu ku baklayenti ba mukazi wange yazeemu n'afuna ka fenda benda kwegamba alina gwe yakonye gwe yakalabudde ku motoka. Let me show you where the key is. leka nsooke nkulaga ekisumuzo we kiri kati yamufuluma naye nga tamugambye nti agenda sisikana namukadde eri oli era mbu namukadde oli yagula home owner full package. I don't know. kati yajja TV ng'agitereeza yobuza TV yabadde ki kati agenda okuzza ebbali Past due. olaba waliwo amabaluwa baluwa bamusindikire nga kiraga nti bamusazeko tasasudde katonda wattu kati agenda okuddamu okwekkaanya ku baluwa endala eyaliwo kwaliko ebbaluwa ey'oligayi yabadde azze okwekkaanya ka violin nga kiraga nti ka violin kali waffe emitwalo 2.5 egya $. kati agenda okugamba namukadde nti olina ka violin wano kono siina nze siina violin bw'amugamba mu siina violin ono ebbaluwa n'agikuba ensawo asitegedde musebo violin eri waffe emitwalo 2.5. Look at this. lengera bannange I do have a violin. osimanyi nti njiina
I didn't even know it. mbadde simanyi kumanya nti violin njiina asuuse n'amubuuza nti okimanyi nti violin niyo erimu sete ko namukadeze sina violin kati n'akimanya nti ye agenda gibba ewaka agitwale bamuwe sete ezo kati namukadde n'amugamba nti yino njirabye njiina naye nga nkadde kati omanyi kyengenda okukola ngenda kusimba mu $10. If you take me to the bank. Kifo ky'okumpa $10 lwaki tontwala ku banka netwalayo ebinusu byange ebyo nze njikuwere bwereere. Thanks about the clothes. We'll never make it. Naye ati banka zigenda kuba zigaddewo. Then tujja kikola ku mande gwe tufa nze bw'onootwala ku banka violin ngenda kuwa ya bwereere. Oliragamba okay. Naye nga ne $10 agisigazza. $10 teyagimuwa. Karudi ng'asooka abibalamu. Yakirabiranga mbu tufa agenda kubeera mu sete. Kali akasajja akajja ne kekkanya violin kasindika ebbaluwa ne kamugamba nti violin eri wathe $2.2 naye nga ebbaluwa yali namukadde kali namukadde kyabika ebbaluwa teyagisoma ono ebbaluwa yagiguddeko kali yayagala afune ka violin akatwalire kali kajjama kamuwe $2.2 ejja $1. I want to replace all the money I took out of the account. Yajja n'asikana mukazi we. I know. Namugamba sente zonna ziyajja ku akawunti okula emmotoka yazizizaayo. I really screwed up. Nkimanyi kale siganyi na screwing up. Naye nsaba onsonyiwe. It's freezing out here. Mpulira nfa obunyogovu waninde sene nyingira munda. Kati omukazi kirabika yali ayagala bbaawe. Nga bakwata kubo nga badda munda. Ye yakabajjedde agenda afuna $2.2 ng'atoola. My own bed. Kiwulika bulungi okuddamu osulako mu buliri bwe munnange. Badde amisinga obuliri bwe. Chris, I just want you to be honest. Okuva kati syagaludde kunkweka kyama kyonna njagala obeere wa mazima. Yogera ku mazima syagaludde kunnimba. Oh yeah, I moved some money into Joanne and my joint. Kati agenda okudda ku mulimu nga nakyamubuuza kyeke nyina gye siraba kono kyeke nyina sente zinakutte kubo ne nteeka ku joint account yange ne mukazi wange. I had to pay $3 into my house and not spend another dime on motel. Nagezo kiraba ng'okusasula eno gyensula ate nga nsasulira n'ennyumba nabisazizaawo. Dances now. I'm going to pay it all back. Gwe tufaayo egyesatu ngenda gizaawo. I'm working on a very big deal. Waliwo sseba akalimu ke nkolako ak'amaanyi. Kati ng'akwata kubo ng'afuga emmotoka ayina okima namukadde amutwale mu banka. Namukadde ateekeyo sente ze then yamweka violin. Ati kasooka ekulage. N'akabwake kapiiti. Good boy. Wamapiiti weebali. Ng'amusuniya mukaawo. Ono ka violin akalaba kali bwakajja. Kati mu kaseera kano nga bakwata kubo kujja namukadde yagatwala binusu bye. Bw'atuuka ebbali n'awulira nga bimuzitoyeeko. Must be over $100 in there. N'ekirabika mulimu ndowooza nga 10. N'asooka agira awo. Wabula ebinusu abitadde erudda waliwo omuzira kyokka ate kipapula. Kiba kibisiwala ng'amala akyetika ng'ayitawo. Kamala ogenda okozesa ekinaabiro kati kyengenda okusaba kiri kimu kyokka. Bw'otuuka ebbali buuza rodi ayitibwa Bire. Nze Kamala ogenda okukojoba. Kati amulese amugambye mbu sente zipostinge ku akawunti eyitibwa Golden Harvest. Kati ekipapula bakisadde wali eri ne kibisiwala. Ebinusu bizitowa Kamala byayita mu isi byonna nga bigwa wansi. Katonda wattu. Namukadde amugambye ngenze okukojoba wabula buuza rodi ayitibwa Bire. Teka sente ezo ziteeke ku akawunti eyitibwa Golden Harvest. Thought you were coming back in. Well, Made nsubira ogenda kujja. Why nsose sala kubo ogenda kufuna kinaabiro eri. Nice doggy. Oh. Kati nga bajja. It's $122.41. Okimanyi nti mubaddemu ssebo $122 kono kubaddeko ne 10 lye nakuwa ssebo teweerabira. Violin. Kati violin yange. By the way, omusajja yankubidde okuva mu Chicago. Oli yavaliwo eyajja n'akebera ka violin n'angamba mu ssebo kalimu akasete $2.2. I'm taking the violin. Kanaawe violin twatesiza nze ngitwala. We already talked. Nagamba ngenda jwa step stand wange. I don't know. Simanyi na kumanya. No. Omusajja ono yaŋŋambye ono tokyusa ddiiru twatesezza nkuvuze n'enkuleeta ate kati oŋŋamba. From Chicago. Kati omusajja w'omu Chicago mugambe ki? Kati ono kyeyakola yalina okwatekwa agenda asooka asisika n'omusajja w'omu Chicago. Omusajja w'omu Chicago yakubidde namukadde essimu direct n'amugamba nti violin yo story ki? Nakuwandiikira ebbaluwa. Violin erimu $2.2 okomye ku ki? Kati ono kyeyakola kwe kujja asooka asisika n'omwami ono. Yes, is that 773? Awulira agyetaaga sente gy'ajagala. Thank you very, very much. I will get right back to you. Karodi kaliyo. Thank you. Bye-bye. Kayitibwa ka Leonardo. You have an appointment? I'm here about the... Obadde olina appointment kono nedda.
nzize ku violin eri kati ebbaluwa yagiina. Mickey Prohaska. Yeah, Mpitibwa Mickey Prohaska. he's elderly, no condition to come. Manyina mukadde tali mu mbeera asufa asindise nze bamukiikirira ku nsonga eyo. Prepared to offer $25,000. Okimanyi nti tuli beetegefu muwa emitwalo 2.5. An old man with all due respect. Ati munaye neewuunya okusiza ku violin eri nkadde. Ati wano nabo olinawo violin eziri wathe n'okusinga sente ezo z'ogenda okuwamu eri nkadde. Presenting happens to be Kituufu. a copy of a Steiner. Yamugamba kusisira ku violin gy'alina. Instruments were copied and eyitibwa Steiner. to Germany, right down to the Yali ya road eyagikola yali ayitibwa Jacobus Steiner. Oyo omusajja ssebo esinga bazze bazicupula naye ssebo ne bwe baba bakoze ekicupula eyiye ebeera yanjawulo okusiya ku sound eba egivaamu gugasseko ne meeke yaayo. Yours happens to have an exceptional sound quality. Erina sound quality. It's also one of the better copies. Ate nga ye kopi ekyasinze mu kopi zonna ze bazze bakola. I was willing to pay you $30,000 for it. Kyova olaba ayagala ogigula agigula emitwalo 3. Emitwalo 3. Ate lwaki ffe otuwa 2.5. Anti nange ndyako enjawulo ya 5. Somebody else handled the sale? Be my guest. Bwe mba mwagala omulala agitunde mwe mumanyi. Out there. Naye mwegendereza abantu mu nsi abantu babbi. The family operated business. Nga lwaki gwe tuba tukwesiga kubona omunaye eno family tugiruddemu eno business ya family. Of our work. You know, the guy I was talking to when you came. Omanyi gayi gwe mbadde njogerako before oyingiridde wano. His instrument. Oyo gayi gw'olaba ssebo takkiriza muntu yenna verifyinga bintu bye bikwatagana na strings. No, the buyer I have in mind for your Yoyo agenda ogigula kono nedda. the other guy. Muwamu agenda ogigula muyimbi. Privately owned. Naye ate ono gwe mbadde njogera naye ayina collection ya bintu byonna ebya strings kwegamba nga bonowulira adungu gita violin n'ebisigadde. The David Ostrad is hidden away somewhere in his Kyokka ate ng'ebintu abigula bbeeyi stolen bwe kiba nga kiri original. Manhattan piano. Exactly is this guy? Kati gayi ono yaani? Appreciates my Nja kusiima nnyo singa oba tomutegedde munnange. feel more comfortable. I can have the photos I took sent to a colleague for a second. Bwe muba muli okke nakyo nsobola okuddira ebifaananyi bye nakuba ku mulundi guli ne mbisindikira munnange n'avalifayinga ekintu kino naye ngenda sooka mbaweeyo ku ssente kwegamba mubeere ne ssente mubeeyo ne ku ssente. To the bank. He prefers. Manyi namukadde tayagala bintu byagenda ku banka ayaga nnyo ssente n'ozimukwasa kati yabasayiningira omutwalo lwali we bamusayiningira omutwalo n'agukuba ensawo abawadde omutwalo gwa good faith bagira babeera nako kwegamba ye abalaga nti ali committed okukagula kati wabasiima omutwalo lwadi omutwalo ye yagusigaza yajja ebbali agenda otuuka waka nga omukazi kufulu yazikyusizza katonda wattu. Hey, Jane! Jane! Open the door! I'd get out of here if I were you. My mom's really pissed. Wandibadde okwatikuba okufaano kuba mamange munyiivu leka njogere naye. Kiki ate kyatuusiwo nawe ne manyi ensonga twagimaze. Is there anything that you feel like you need to tell me? Towulira nti waliwo kiwandyagadde okuŋŋamba. What are you talking about? Kiki kyoyogerako ate? Thing happened at the convention. Waliwo ekyatuukawo ka convention gy'obadde recently. Tiwali kyatuukawo. Oh, God. Yesu Kristo. Tiwabeerako na mukazi. You've been talking Juya yalina kiri kikomande ekyamunyaga. crap. That woman she's talking about, Omukazi gwe boogerako the customer. yali customer. Was kind enough to send us this. Anti kyewuunyisa. I don't even want to think of. Gye wabadde basobodde ogezaako tusindikira kino. Tell them. Earring, customer naleka earring mu ruumu gy'osula. Nothing happened. Naye tewali kyatuukawo. Joanne, I was robbed. Jesi banjiba bubbi munnange. I want you gone. Njagala oteme. I mean it this time. Nkitegeeza ku mundi otodde ate genda. Katonda wattu. Yesu Kristo tufudde bannaayi. Kati yadde bali n'asooka asiriikirira. Abali wano nga Bob azze. Swinging by that. Bob yigani. Policy forms for you to sign. Anti mbadde ndeese zino zisseeko omukono. I actually, you don't have to drive all the Omanyi? way out here for these. Tekikwetaagisa kukwatanga kubo kujja eno. My signature. Osobola ogezaako fakinga signature yange ne bamala oggula then ebisigale tubira oluvannyuma. To tell you, I had a terrific meeting with the manager over at Jimmy's Wholesale, and Omanyi to Gorvy and Frank, they were buying groceries. nagenze nesiikana groving wegasseeko ne Frank babadde bagula groceries. Oh yeah, just a. Kyokka ate ne baŋŋamba nti namukadde yagula insurance kono ye yagula naye yagula ka package katono. Well, you know, I just happy he got himself some coverage. Yasi nkimanyi nti yasobola ogezaako kavalinga ku kintu kyonna. Hold on. Amugambe commission ojja gifuna. Oye. God, that dog. What am I going to do about that dog? You don't like him either? His sister's Kakayina omukunyumya. stroke, so his Yamuŋŋamba nti twanyumizaamu ne groving wegasseeko ne Frank. dog. Groving n'aŋŋamba nti agenda sisikana muganda we yafunye stroke.
Mwanyina oliko batwala mu Him, but my wife's allergic. mu kifo ky'abakadde. Frank's got to go on a big trip to Idaho, so. Kati Frank agenda mu Idaho, kyokka ate n'agenda sikana sister we mulwadde. Kati tamanyi mbwa gy'agenda gwagenda girekera. Ko ne mwaze manyi gwe ngeno nyina gwe nyinzo giwa. Ko ye kali. Kati asegedde nti namukadde agenda sikana sister we gwe yali yatwala mu home. Sister we mukadde bwe yali yatwala mu home. Ninga bagamba nti yafunye stroke. Kati namukadde wabanga tali weeka. Nga ne Frank atagenda kubaawo. Kibasitegezo nagenda funa engeri gyayingira mu nyumba. Ajja violin eyo. Agitwala agiwa akasajja kamwe balance sente zinaba zisigaddeyo oba sente zakigalayo. Kati bifunga tannabakola ekyo. Jjukira ennyumba eri insured yonna singa mubaamu ekiba kibula. Kiba kisegeeza nti insurance eba inosasula. Kati yasalawo agezeeko okukola replacement. Akole violin agiteekeyo. Kubanga namukadde olwedde yetamanyi na violin bwefaanana kiri awo kyamaanyi. Kati ng'afunayo gy'afunye ng'agikutula akajegere ng'agikaddiyamu awo ng'agisettinga bulungi nnyo. Kati ng'akwatako bugenda sisikana namukadde. Namukadde agenda kutambulamu wabula nayagala kubayo violin naye ayagala kulekamu violin mu nnyumba kubanga ennyumba eri insured. Singa misingamu ekintu kyonna kibasegeeza insurance company eba ino sasula. Kati ate ekyo takyagala. Hey, where are you going with that? Kati ate violin ogitwala wa? Nedda violin ngenda gitereka. Aya ngalinda namukadde afuluma kati abaali awo. Ate waliwo omwami omulala eyajja nkuyambeyo. Andi nze kuteekako security system ku nnyumba. Kati ate waliwo wa security yajjogezako teka security system ku nnyumba linako. Tofaayo tekigenda kulwawo. Awo biba biyingiddemu obuzibu. Leka tulabe. Yajja abuze namukadde. Gorgie? Why is there a guy down here putting... Lwaki wano waliwo gayi musimanya agenda teka security system mu nyumba? I saw your friend Bob. Nabadde njogera ne seeya wange ku supermarket. If I put in an alarm system... Nangamba musenga ateekako alarm system. Why? Mbu alisi sente masasula ntonotono. Eza insurance. It's an alarm guy. Gayo oyo wa alarm kati agenda okuzza amaaso nga gayi wa alarm ayina essaawa gy'abadde ayagala okubba. Bwe bamulaba n'agizaawo. To the station. Ngikonektize singa waba wakwate kuba okwagala okujja okumenya then abapoliisi baba bamanya. Ye fulamu anoonya school driver naye nga mulabe ayagala kubba kasaawa. By the front door in case you need it, okay? Aya. Wait. Linako. Put in the numbers. Yeah, and once you press in the number, you get... Bweteekamu enamba kono bw'oteekamu enamba buli kimu kyonna kibeera sekiwa. You got to go? Aya kale tufulume banaye tugende ffena tugende. I have to get your bus. Tugende nyina ogenda osisinkana baasi nyina gyendaga. Mwangu esiagala kulwa. Kati nga bakwatako kukufuluma bweru. Nabagambye njagala okekkanye buli step kubanga tetugenda kudda mabega. Kati nga badda mu ggaali lodi ng'avuga namukadde mutwala ku bus station. Muruka yajja esembera baawe. Namukadde agenda sisikana sister we kuba mwanyina ye mukulu yafunye stroke ali mu ddwaliro. Yali yamutwala mu home y'abakadde gye babalabirira. Kati bw'amala omutuusa ku bus station n'ayanguyirizaako asobole okugenda. Kati bw'agenda lodi yataddemu security yabadde alesyewo ennamba y'essimu. Kati asobola kumenya kuyingira munda kuba already bataddeko security alarm system. Kati yakubira kagaya kagitaddeko kajje kagulewo kubanga ko kaba kamanyi security code bwe kagula wayingire munda jjayo violin then akwate ku batemi. Hey there. Ogamba kigwe. Hey. Why? What's the problem with the alarm? Busibu kyo butuuse ku alarm ate kati. Need you to turn it off so I can get inside real quick. Njagala osooka ogijjeko nyina bye njagalayo. The owner left some insurance paperwork in there. Manyi waliwo empapula za insurance ze naleseeyo ndi mukwano gwa nnyini maka gano. Lapse. Onaatunulako. Huh. You know, omanyi anyone can... bangi abasobola ofeekinga bu business card buno. Met me earlier. Wasiikanyeko nawe eddakiika toziyise mabega twabadde ffenna mu nnyumba eyo. Kati omanyi kye ngenda okukola? Maybe it's worth oba osanga extra 20. kansooke nkuweeyo 2. You think I'm stupid? Olowooza ndi musiru. Just because I don't have a fucking suit? Olw'okubanga sambadde suit tekitegeeza nti ndi mugwagwa. Business too, but I'll tell you what. Nange nnyina bizinesi ey'okuddukanya. Kati kankubule ganaabiri gompadde gabeere g'amafuta. Innocent. I saw you try and steal... Nakulabye ng'oyagala okubba essaawa eyabadde munda eyo. Leka kwefula mbu ssebo oli wakabi. Excuse me?
Gambia what I'm talking about. Uli de chenjogedde wabadde yakakuba shawa. Word against mine, motherfucker. Anti kigambo kibeera kikyo ku kyange. Okay, well your Kale prints are all. ekirungi nti kwabaddeko ebyenku mu kusaaja wabadde oyagala okuba. Erindako. Hey. Lindako. Kale. Byabasirikale tobisyamu. Mugamba kankugulira ogende mu ndo gyeyo byojjayo. Kati ng'akwatako wabula ekimulesa ayagalayo violin. Yalabye namukadde agitwala eri waggulu. Yamugamba teekamu awo Alamu tevuga. Kati ng'akwatako ng'ayolekera waggulu namukadde gyatute violin. Jula yajja ne ye ekikwangala. Wakati akimanyi namukadde tagimanyi. Tagimanyi kiri awo. Hurry up, we gotta go. Waye yangwa tulina okutema obadde ki naawe. Ate nga tasobola gezaako kwawula nti obeeri yabadde ki obeeno yabadde ki yalaba bulabi violin. Omuntu yabadde asobola ogezaako zitegera yoli yazo zivalifayinga kati kano kajja ne kalingiza waggulu kalaba ekyaliko. Ezo mpapula nabakize waleseewo zo ngambye. Kali agifunye balina ofuluma batawanyike. Bajja. Somebody is here. Obuzibu no buliwo waliwo akutte kubo okujja omulengera. Kali agenda okujja yasikana Franka. Franka badde basubira ali mu Idaho. Make sure all the doors are locked. Ati mbadde njagala kakasaamu enzigi zonna nzigali. We're on a road trip. Nabadde ndowooza oli ku road trip kono munaye ebya road trip saagenze. No. I had to get him down to the bus. Yabuuza Grovia alidako namutute ku basi gena sikana mwannyina. Is everything okay? Buli kimu kiri okay sole kinga muli wano. He's with me. Unali nange totya. Ulaya nagambye bino ebintu bigera obadde kirawo toyogera. Kiki ekigera maaso nga mukayana. Fault. I had to go up to get these papers. Omanyi mbadde nyambuse waggulu funa popula zange za insurance nabadde nzirabiddemu kati ate. What's in the bag there? Kiki ekiri mu nsawo eyo gy'okutte. Nze nagambye bino ebintu bigenda ku oli atandise nno okutte nagaye tebigenda kugwa bulungi. Nze gwe tolina gy'olaga kansooke nkubire poliisi. Take it easy. Bikwate empola naawe. No. Kampite poliisi. Kumbe kali kamukuba ennyondo ku mutwe. Gasiya. Ne katandika omugunda. Lwali yawulira nga atidde. Listen to me! Yesu Kristo. Omusajja kamwabiza omutwe. Wa. Omusajja sebo kamwabiza omutwe. Nze kuwulira abadde agenda kuyita poliisi. You didn't come here for paperwork, did you? You came here to rob the joint. Musajja gwo badde tozefuna mpapulo badde ozekuba namukadde. This dead guy right here, that's... Ono gaya afudde kati. This is your fucking fault. N'ensobi yo. You're as guilty as me. Gwe naawe gukusinga nga nje. I'm not gonna go back to jail. Nze sigenda kudda mu kkomera bya kikwangala. Kaafuna bufunyi kamera ne kamufotola. Okay. Okiraba? Bw'ogezaako okwagala osirwayo mu mpaayo nawe ngamba we ekifaananyi. Yesu Kristo baddaye. All right, let's think here. Let's take a second. Ketulodi yawulira nga atidde yeebuusa kati tugenda kukola ki? Fucking phone! So I can think! Jako essimu nsobole okulowooza. Essimu gize weeteekeddwa okubeera akajjajja nno kapangulukufu. We can't just leave him here. Tetusobola kumuleka wano. Armin, the old man knows I got the code, so I'm gonna be a suspect. Owulirira mukadde yakitegedde mu nze yataddemu Alamu. Kiba kitegeeza nze mbeera suspect nambe musengwa. Lindako. You know about arson investigation? That's not a good idea? No? Really? You got a good idea? Wina ekirowoozo ekisufu. No? Abadde amugamba nti twokyebwokya nnyumba kono nedda. Okusiizira ku bya insurance. Bamanyi okola investigation ku arsonist. I got my ice fishing gear in my van. Lakes around here, they stay frozen until May. By then, there'll be nothing left of the guy, right? Yagamba nyinazi kyemanyi tumukwate tumuteeke mu kisawo tumutwaleyo tumuteeke mu barafu. Start. Kubanga barafu ajja kugwako ndowooza mwezi nga gwakutatu eyo gwakutaano. Tent in my van. Ajja kuba kwegamba nga takyalina kyakigajja kye tuba tukola. Kati balina osooka okulongooza kapeti bulungi baggyeko omusaayi. Mayiti balina okugijja wano. Ekirungi nti babiri bokka be badde bategedde ku Frank ati akomyewo. Abasigadde badde bamanyi Frank ali mu Idaho. Ngukasseeko nennyini maka namukadde ayitibwa Grovi. Ono yakwata ensawo n'agiyisaawo n'asooka amagamaga kati akasaawa yali yakaagala nako n'akalya guno gwe mukisa gwe yafuna okukalya. Bwe batyo ne bakwateko ne bafulumya mayiti. Lengera. I don't want him oozing all over my van. I sleep in it sometimes. My trunk's full. It never fit. Tetusobola muteeka mu buutu yange enfunda. Tugenda muteekawa. Follow me, all right? We're gonna go to Antioch. I got a lake. Wesebo genda kubongoberera.
Don't try to bail on me. Tugezaako kwagala okudduka nyina ekifaananyi nze kuwulya nja kiwa bannamateeka. What's so special about this fucking... Ne kano kankatwale kano kobadde ogenze munda okukima. Oba kaki simanyi naye nako kankatwale. Kati olina okungoberera. That's how he got here. Bino biramba bye yagiddeko nabyo tulina obijjawo. Kati nga amugoberera bagende bakweke mayiti. Yajja awerekera ekimotoka mpola mpola. Balina we baatuukira nga asiba kati ayagala mayiti gikweka eri. Somebody's out there. Waliwo aliyo. We gotta kill some time. Tugenda sooka tutwale ku budde. Omugambye nti waliyo aliyo sooke tumulinda aveeyo then tutwalirize ku budde. Nga bavuga funa gye bagenda twaliriza budde. Balina ekifo kye baatuukamu erudda. Njagala olabe. Bwe batuuke bali nga basiba eggaali nga bafuluma. Balina ekifo kye baatuukamu kiringa kibaala. Ngambye ssebo tulina okubaako we tubeera. Tutwalirize ku budde. Naye tulyoke tuleete mayiti tugiseeyo. Just, you know, I'm gonna get a beer, right? Stay away from the burgers. Njagala osigale nange syagala bwekyange. How long before someone notices? Kati goza iswala bbanga ki? Bifungo omuntu tannaba kumanya. He was a truck driver. He was on the road a lot. But he ain't coming home this time, right? I didn't realize you had been to jail. Nabadde simanyi nti baakusibako. Yeah, my cousin set me up. Kazini wange yasettinga. Blew up. I took the fall for it. Have you ever seen a meth lab blow? Wali olabye ku method laboratory. Bwe ssebo yayokya method laboratory ono gwe baasiba. You have flames coming out. Muliro biki? So I had to beat him to a bloody pulp when I... Kagenda omunyumiza ebyafaayo byako. N'ebirimu bye kabaddemu yagamba kweri. Bono si be bantu abatuufu okwasosietinga nabo. Ali naddala ng'otuna insurance. Would you like one? I have plenty. Kati akaseera kaatuuka obudde nga butuuse. Ne bakwatikubo ne bayitawo kwe kuleeta mayiti. Yamugambye nti tugenda gikweka. Ngeri amazzi gye gakuta essaawa zino. By the time omuzira gunaagenda ovaawo nga tebakyalina kye basobola gezaako siikana. Picked a fucking nice night for this. Do not just stand there right now. Gwe ssebo ngenda kusaba toyimirira buyimirizaawo nawe baaka at least kyoyiya. Yeebuuza yiye ki yatandise dde okutya musajja wattu. Me? Hey, jerk. Don't go south. There you go. Here. Kwata wano. Soko ofune ku kyokunywa. No. Tufudde banayi. All right. So we can't make that bigger. Esuli gasigwa bali bakozesa kyankalanye. Got it? And that's not going to be a me job, pal. That's a we job. So... Ekituli kibadde tekinabagaziwa kyokka ate gasi aweddemu amanyi kye tugenda okukola. There, here, take it. Soko kwate wanini. Kati yasazeewo bagenda musala bifiififi nga bwe basula bifiififi nga bwe basula. Ono yalina okunywa mu kyamusukkako. Let me sick here! Hey! There's DNA in that shit! Go back! Totetema wano ojja kuboleta. Your own car! Tagali. Bw'osise mwana oyinza okuleeta seewo obuzibu. Abasajja mubeera mu DNA eyo. Kalodi yali tasobola kubeerawo omusajja seewo kagenda sera kasalasala mayiti. Ebifune kabisulayo kimu ku kimu. Ne kajja. Sick. Butuufu ndwadde.
ndwadde nze ndwadde omusaala gwe mbadde mmanyi n'omutematema ebifi gwe Keep your mouth. ngenda kusaba ekimwa kyo kisirise tubaako gwonyiga kona kaliko n'omusaayi musaayi gwa muntu tebereza bwe basiro ne badda nadda mu ggaali mugambye sirise omwago saagala kuwulira ng'onyiga lwekiro takikkiriza mu ssebo kitwaliddemu omuntu mulambirira nakwati kubadde mu gaali ye Mickey. Mickey. You said your rent check bounced. Prohaska Agency. Hold on. Linda. Locksmith said he needs to talk to you right away. Musajja musimanya akola makufula yaga kwogera naawe. Mickey. Mickey. The landlord's got my name as a reference. I vouch for you. Akasete taina bulungi. Sete zizo. Okay. Well, I'm not coming back before my class. He's going to charge you for that key, you know. Bagenda kukyajinga. Waliwo cheke gye baateekayo nga bano. Cheke be baagisaininga naye nga teri sente. Kasajja kamukubira essimu kaagala musiikana. Yajja. Boy. What's going on? Gwe kyekigenda mu maaso boy. I saw my van. Motoka yange nagitunze. It is what's going on, and it is yensonga eriwo. Kimotoka nakituuze mwe badde nkolera. on my floor. I know a guy who can detail it, but you know, what am I supposed to tell him? What? Huh? Tell him I was cleaning fish or something. You know, it doesn't fucking matter. He doesn't care. He just wants the money, and you. And my Makita's all jacked up. Emotoka ekyagimutuuze abaddeko omusaayi. Omusaayi gw'omuntu. Cabin, and I hate my alina gayi asobola okugezaako okuba nga amuyambako mu bintu ebimu kyokka yeetaaga shete. Ate tasobola gezaako kubeera wakazini we wambwa njagala onfunire 5,000. I don't have that kind of cash. Amazima gayi sente ezo siziyina z'osaba 5,000. Gasiya. Bole akaseera akapangulukufu. Kagame sina 5 z'osaba siziyina 5,000. Kali. Oba tulina 5,000. Better get it by Monday. Alisi by Monday beera ng'oziyina. Oba jjukiramu ekifaananyi nze ekiyina. Tiweerabira ekifaananyi nze ekiyina. Yagamba tufudde. Well, my secretary handles all my finances. She obviously Sekretale wange ebiseera bisinga yakwasaganya ebyensimbi byonna. card member for 20-something years. Just raise my credit limit so I can get. Mwe kye mba mukola kiri kimu kyokka murayizinge kuleetera emisi zange. Okay. Kale. I'm desperate. N'onsonyiwa bwe ntuuse kati njagayaga. Are all maxed. You're the one with a gambling problem. Olina obuzibu bwa zzaala gwe omusajja gwe. What are you talking about? Ki kyoyogerako? 20,000 you spent at the convention? You were in the casino the whole time, weren't you? Emitwalo ebiri gye waspendinga convention wali mu kasina akasi akanokono. Katonda Oh, I was up there. ensigeja bwe babba waleti yange bano abantu. Damn it! Kiri ekikazi bwe kyabba waleti yange sente kyadda mu kasino ntandika ziku katufudde banaye. Abakweti kadi babugambye mbu bagenda soka bamuyimirizemuko. Credit card mu yasasanya sente kuba emitwalo ebiri miramirira. Ninga amazima gali nti kadi kinakyabwe kyagiba kyadda mu kasino nga tadda kitandika gikozesa. Neetaaga osooka onnyambe mpa emitwalo 3 gye nakuwa. Asikanye mukazi wa mugamba mu emitwalo 3 gye yamuwa. Deeta gwe ssebe kibakuli kya sente. Ndi mubuzibu buli siriyasi. Kusaba onnyambe. Lwaki otunda mu mmotoka yo? I just want the cash. Kali yajja agezeeko otunda emmotoka njagala kashi sere. No, I can't take it unless it's straight in. Amazima gayi sisobola gezaako gigulira leasing trading and trading kubanga tulede nnyina nyingi mu sitooko. Tufudde banayi. Ayi akajja kafuusa akajja. Abaali wano ng'akasijja nako kamulumbye. Yeah, no, everything's fine. Buli kimu kyonna kiri fine tewali tagali.
abadde alonso oba seta ajja kujja credit card kyokka credit card bagimalako ekikazi kyagimalako kyagizanya babako limiti gye bakuteekako mu seto zijjako paka wano Yet, I need a little more time. neetaagamu obudde mbadde sinabafuna sente zewasabye kakambwe nno Well, that's going to be a problem. then awo tugenda kuba tufunyemu engeri y'obuzibu Take it. It's worth $30,000. lwaki totwala katongooli ako twala ka violin kalimu ssebo emitwalo 3 It's an important instrument. It comes from Germany. akakantu kola basebo ka makulu nnyo kava mu Germany Realize it was German. abadde simanyi nti kabagirimaani gwe Look at me. ntunuulira Why would I bother to... gwe weebuze lwaki maaso mukano otwala akantu ako okugjako nga ka muwendo amugambye kasigaze katunde kalimu emitwalo 3 katwale sikulimba What am I supposed to do with it? kati nkakolera ki You can pawn it? katunde osobola okaponinga osobola okatunda gwegamba gwe kakole kyonna kyoyagala nkakuwadde sikyakeetaaga You can't be here. naye nkusaba toddamu kujano kubanga ndi kifo kyange kiwenkolera todda kakasambu tonfuula tonsirwaja nyizo katusa gye katuse ne banga kalimu 2,000 gwe wedde yasalawo yejjeko ekizibu kino naako newankubadde abadde sente ajagala yasalawo akamulekere owaayi n'amanyi ekyo kiwedde abaali wano nga bobu What's happening, Bob? ogamba ki bobu I just came by. I had some of these auto. ansi munaye waliwo bye mbadde ndesinga njagala obisseeko omukono I've been a little busy. mbaddemu just busy ennaku zino I am glad that you got Gorby Howard insurance. ndi musanyufu okubanga Govi Howard wasobola omuinsuwalinga What happened? ki ekituusewo ati He's got a very valuable violin. okimanyi nti alina ka violin akalimu sente ezitenkanika that? bwe yagambye I stopped by the office a couple days ago. omanyi Fax came in. It was marked urgent. nabadde ku yafeesi wano mu bbanga toneziise mabega Of this. kati waliwo fakisi eyajja eyajja wano ku yafeesi As soon as I. waliwo bano abagezaako kwa praisinga abakola praiso yagezaako ka praisinga ne basindika fakisi nga kiraga mu kalimu sente enkuyanja kati jukira bwe yakwate kuba ogenda ewa kasajja kali ne kamugamba nti ngenda kuba ebifaananyi bye nakuba akantu ako ngenda bisindikira munnanga asingako then ajja kuba asindika ebbaluwa atubuulire kalimu sente meka Yeah, no, I know that you're gunning for Aruba, so I figured every commission, you know. kakati Gorby up. Govi bwe yageza osikana sisawe munaye sisawe yabadde mufuna ye amawulire genda muwadde Violin, huh? kavayorini ke mubutuufu gagenda mukyamula Really, you sure? It's in around 3. Yeah, can you imagine? osobola oteebereja Finding a violin. kavayorini sebo n'okasiikana mu nnyumba nga kali wathe $1,000,000 eki What do you mean? ki kyotegeeza $1,025,000 Appraiser put the market value on it. ye appraiso gye basindika market value y'akantu ako kakati mukwano gwakali akasajja akayitibwa Leonardo ye bwe yasindika appraiso kubanga ye yali kakeso kasinga appraiso gye yasindika yagisindika ku yafeesi yono kubanga balina direction yono ngeraga nti kavayorini kalimu akakadde kamu $25,000 kalodi kajja Yeah, well, it's a good kati kalodi kajja kamugamba njagala malayo sente mumpe kavayorini colleague in line. kati kukabawo $3,000 lodi yasitegedde nti violin erimu $1,250,000 kana akasajja kagala kubabba 1600s. It's an original. It's not. akantu munnayo original si kikyupuli Right. No one answered, so I sent you a fax. nakusindikidde fax bwe yajja bwe nagisindika And he is prepared to pay you the full. omugagga mwetegefu bawa sente ezo $1,25,000 mwene Security deposit in good faith. nakuwaako security deposit in good faith We have a deal. You agreed. wakkiriziganya naffe nti musimanyi mulina ddiiru kati kukabagaba bawa $3,000 What's going to happen? ki ekigenda otuukawo Well, I can talk to him. nsobola okwogera nenne namukadde To me, and I'll explain. nja kumunyonyola ebisigadde Sell this thing on your own. You are sadly mistaken. oba osuubira nti ogenda kitunda ku robo oyo ogenda kusirana gye kubulira I'd like my book back. njagala akatabo kagendako mu kampi katuna yagala mujja mu ddiiru kyokka kavayoni yabadde akawadde rodi naye bamugambye kavayoni kalimu akakadde kamu $25,000 yagamba tufudde bannaye buno bugagga bwereere kati yajja alina okunoonya akasejja gye kali asooka akagambe kalete vayolini eyo kati yatuuka ewa namukadde yakomyewo sisita we yafa yamusisikana ali awo awujjawujja akati Mickey, Mickey. guess what? omanyi I have a famous violin. okimanyi nina ka famous violini To pick you up, but I missed you. Oh, yeah. nabadde nziza okukima ku bastation nekumisinga anasikanye bobu See yeyandeese the violin? Really sorry, babe. violini wagimulaze violini yagirabye naye teyagikutteko bobu Shouldn't let anybody touch it. tokkiriza omuntu yenna okwata ku violini yeeyo
see the thing because. No. tokkiriza omuntu yenna ogezaako giraba kati akimanyi nti namukadde ye gy'alina kicupuli. Yeah, look what Bob gave me. laba bobo kye yampadde. Violin and the man who made it. yampadde akatabo akogera ku violin engo gasseko n'omusajja eyagikola. Yeah. Oh, I want so much to go there now that I have seen this book. You know, omanyi when my sister died, sisita wange bwe yafudde think in the papers. mu mpapula baataddemu Numbers, birth, numbers olunaku lwe yazaalibwa ne lwafudde. Aye. naye ate nze something about me. nze bagenda kumpandikako ekyenjawulo. Violin. nze musajja abadde alina ka famous violin. You didn't show it in it. era kansube tolina gwe wakalaze. We're sailing. kati yajja n'asiikana bob n'amugamba omanyi bob lekerawo ogenda osiikana govyawa govi lekerawo omusiikana kubanga kirabye ono ojja kumugendayo ayinza okwagala okumanya ebyakavayoli n'ebisigadde. You know, why not let other people enjoy it, like maybe a soloist or a museum? I mean, and look, thank you. The good news is that Gorvy is actually willing to pay. amawulire amasuufu gali nti You've talked to him about that? govi mwetegefu Loaning out that. About the violin? Yeah. wayogedde ku bya violin naye. Honestly, we talked about. I'm a Nedda. guy who's a member of the local Philharmonic. Now, I'm sure twayogeddeko ku mwami he knows a bunch of other musicians who all have mbwe simanyi with their insurance. amanyi ba musician. No. Bob. bob No. aa I have to let you go. gwe ngenda kugoba. That's it. ekituufu kiri tigenda kugoba. That's what I brought you here for. kyekyo lwaki nkuleese wantwogere Because he wants you terribly. lwasonga amazima gali nti ngenda kugoba. I don't tell him. I mean, he wants it. You're firing me? ongoba. kera kirabye nga bobo associatinga nnyo ne namukadde. To come work with you? Yeah. I mean, I thought I was actually doing a pretty good job. nabadde ndowooza omulimu ogutambuza bulungi. Damn this thing. I mean, of course omulimu ogutambuza bulungi naye I don't know. I don't know what to do. I mean, simanyi kikyakikolera amazima gali nti It's pretty unexpected. kino si kye nabadde suubira. I don't want to tell my wife. well, look. simanyi bwe ngenda gamba mukazi wange. Okay. I'm sure Phil Peters would be happy to have you. nze kakasa okyasobola okugenda okukolera Phil Peters. Phil Peters gwe yamubbako. I'd like to hear about Gorvy and his violin. kale at least bwe binaaba binaabwe bituuse ojja kumbulira. Someone out today to see if they could loan it out. kubanga waliwo omuntu agenda okukalaba olwaliwo balaba oba basobola okgezaako okukavaliwenga n'okukatunda. waliwo omuntu abadde alina okukalaba olwaliwo balaba engeri gye bagenda okukatundamu. yajja misinde bifo nga tebannalaba kalyo kubanga kaliyo kicupuli. kwe kuyitawo waye govyawa. Gorvy? I thought you were my friend. nabadde ndowooza oliseeya wange ate kiki ekituuseewo. Met him to look at the violin. He says it's not old. gaye yakuteekuba okujja otunulya akavayolini yaŋŋambye mbwe si kakadde. Factor, you can tell by looking inside. bwe jasi okatulya obutulizi bwati ebituli yaŋŋambiddewo kano bakakolera China. Policy. Now Bob tells me I have to pay even more. kati bobu yaŋŋambye mbwe simanyi ate nyina n'okwongera sitete mu polisi. And you're going to get a full refund on your premium. tofaayo ojja sobola okgezaako okufuna full refund ku premium yo. You were me and Petey. We were going to show this to famous people. tubadde tugenda kukwata ekubo tugezeeko okukalaga abantu abali famous abantu abamanyifu. You can still play it for Petey. naye ate okyasobola okgezaako okapuleyinga kubanga ekiku kyabwe nobadde okapuleyingira piti jangu bakupuleyingire. Dick, now he won't even look. kayino piti atakula wansi waliwo omusaayi gw'omuntu. kenda mukadde awulira obusunka vayolinkema mazima abadde alowooza kamaanyi. bwe baleese okkekkanya agambye mbu kino kikipuli bakikolera China. kalagenda okuzza amaaso kyava alengera lindako. No teeth marks. Petey has. piti alina amannyo g'amaanyi. lulina mutuma akatu kano n'akaleta at least amannyo ge gandibaddeko kuno. My violin. eno si ye vayolini yange bannange. He's got to go outside. yesu kristo fudde bannayi. yasooka n'afulumya piti eweeru. gwe naawe weetolole mugenda. piti abadde yeesibye ku kateni wali omusaayi. kenda mukadde agamba eno si ye vayolini ye. They took my clock too. baatute n'essaawa yange n'essaawa sigiraba. Going outside to wait for the police. ngenda kukwatako ofuluma bweru kulinda poliisi ayise poliisi. kakati poliisi agiyise nti vayolini ye bagibye eno si ye vayolini ye oligino kati bwe baba bagibye insurance eba ina omusasula kyokka ate olwedde akantu kali valued $1,225,000 insurance eba ekusasula sente ezo ezibeera kwegamba ezibeera mu kintu ekyo singa bakibaluwinga nga kiri mu insurance eba ekusasula sente z'ekintu ekyo kyennyini. Kalwadi yafuluma bweri kuyita poliisi yagamba nti bamubye akantu kalina mu nnyumba ke kavayolini sikeeko.
Listen, I just got a call on the radio that you got some kind of theft out here. Mufunye essimu nti waliwo gwe babbye waneno. Is this the violin he called? Kano ke kavayorini ke boogeddeko ke babbye. What did he say? Agambye eki. According to Mr. Howard, okusinziira ku misawa Grovyawa. This one is not his. Agambye mukano si ke kavayorini ke. This is quote-unquote famous. Mukalise bukabadde ayinako abantu bamanyifu. About that, he's pretty old. Manyina mukadde. I have to take this back to the station with me. Then kibakitegeza kano katwala ku station. Did you or did he see any signs of forced entry? Ayina we yalengedde we bamenye ne bayingira. Is there anything else? Nedda. Waliwo ekintu kyamisize ti nedda. Place. No, he's doesn't even lock the doors. Well, I see you got Manyi tatera kugalagala nzigi. Where's that sit? He's Kono ndabako ka security alarm. Kono ebyo tatera bishako. Naye fudemu yamwerayo statement. And you are? Wani? Prohaska. I'm Mpitibwa Mickey Proska. actually, he Amasiba gali nti. you probably want to run this thing through me. He's pretty senile. Kino ekintu engeri gye tuli mu bya insurance abadde yagakiyisa mu nze. Yes. Yes. Okakasa ati ye. Family, you related? Yes, I'm not blood family, but Umuyinako oluganda kono sigamba nti muyinako oluganda olw'omusaayi naye nga seya wange. Kali yajja asikane. Grovi ate anoonya mbwa ye. Dog is gone. Embwa yange ebuze bannange. Poliisi wajjidde. Grovi abadde anoonya mbwa. Kati oli n'abuzaabuza ofiisa n'agenda. I'll help you. Ngenda kuyambako tofaayo embwa tuginoonye toyita poliisi. Gold for pity. Ayagala nnyo embwa yokka mala. You never liked him, did you? Nkiwago obadde tomwagala ge mazima. Careful! Kubanga lisi wandibadde mwegeneza ng'omufulumye bwe. Bw'omufulumizza bwe omukanyuze bukanyuzi. Sometimes I will give them a picture of pity. Tugende wono seya wange ono atunda ano ka supermarket. Kati mwaze kusikana seya we ka supermarket amwe ekifaananyi ky'embwa. Rodi yasooka n'afuna olupapula kwe yakoledde statement ya poliisi. Yeah, the cops aren't going to be as invested in finding this thief as our company is. Abasirikale bagenda gezaako kubanga bayimirira ku kino okunoonya omubbi ono. That guy was way too interested in that. Nga kampuni bweteekeddwa kikola kati yajja n'asisikana Green. Green ku be bamu abakwasaganya mu kampuni. Muleetedde poliisi ripooti nti omusajja baamubbye violini ye yabadde wa $1,225,000 ate omusajja yagula insurance okuva mu ffwe. Well, I think the guy is really sick. Simus? Nze ndowooza omusajja bambi mulwadde. Kati yatwalayo fayiro na buli kimu kyonna. Kati olire wa violin balino we bati bagiguze. Alisi insurance ebe esasula. Just case singa baba bagezeza kukola investigation. Nikiragira ddala mutufu mu violin bagibba. Baba ino musasula $1,225,000 kubanga eri valid $225,000 $1,225,000. Fucking Karodi sebo kajja ne kamusika na gwe sebo yingira mu motoka. Simanyo va ku police kumpabira. Kukalowooza ava ku police kawaayo. Banange. I said no cops, didn't I? Tuwateseza teri basirikale. Violin. I know they found out about the violin. Baasude ku kya violin ti violin yabadde kicupu. On his security system because he said it didn't go off when Nkimanyi. But then Wangamba. that no one would. Bwe tunayingira teri ajja kumanya. He got suspicious when he couldn't find his. Anti bwa atandise kusuubiza singa anoonyeza nebula n'atandika osuubiriza. You're not trying to pin this on me, are you? Kansubye tuyagala gamba bannamateeka mu nze yaliyo. It's Frank Ritchie. Nedda tukitadde ku Frank Ritchie. It's the man you killed. Ye musajja gwe watta. That's the guy. Ye guy kati ffe tugambye nti Frank kwegamba. Frank Ritchie ayinza okuba yeyajje nabba ffe bwe tukikoze. Ziri agenda kumanya wajjali. Are you fucking kidding me? Osaaga gwe. Said no one will be looking for the guy. Wangambye teri agenda kunoonya guy. That's what we had going for us. Now we're Katonda what? looking for him. Akasejja katayisa okwekyanga. Ongamba otya mbu poliisi kati ate genda tandika kunoonya Frank Ritchie. Frank Ritchie wangamba muteri agenda munoonya. Kati anze siranye bwe banagwa ku mayitiye. Neither. Right now everybody's looking for the violin. Why? Bwe bituuse kati buli omwana onnya violin. Lwaki buli omwana onnya violin eno? Me about how much it's worth. Oyinza okuba wannimba nga sente $3,000 sijja erimu. Yeah. How much is this fucking? Tera mutuufu kana akantu kali wa $1,000 kanjagala oyogera amazima tonnimba. What did you say? Ogambye ki? $1 million. Kali wa $1,000,000. It's $1 million violin. Kali wa $1,000,000. Holy shit. Yesu Kristo fudde badayi. I couldn't even get $500 for it. Nanoonyeza mpamu ebitaano yambuze n'okumbula. Who were
you planning on? kati yani gobadde ogenda okaguza oyo Done with this, okay? simanyi I don't know anything about violin. sina kyemanyi ku bya violin go ge mazima Gonna have a deal in Chicago. jasi waliwo diira ali mu Chicago kunabadde nsuubirako tugende eki Going to Chicago to see the... tugende mu Chicago tulabe diiro Only, I'm not even sure if he's there. si kakasa na kakasa boyinze njagala kakasa akantu kantu katunda olwaleero I don't even know he was going to sell it. simanyi nakumanya ni gwe yabadde agenda kaguza naye eddiira anti tulina eddakiika 9 naba tugenda mu Chicago bavugirawo eddakiika 9 tugende nze nagambye siragala kunsiba kakaido bakwateko bajje basiika ne kannamukadde kali kaddiira kasobole okubira omuntu eyabadde agenda okugula akavayolini babawe sente naye bajja obudde buzibye kati namukadde teyaliwo kalodi kasizewo kamenye bayigire munda unamuganye nti bwekabaamu akakadde boyi tukatunda leero teri byakuddamu kuloba tukatunda leero tujjemu akakadde ako muyanoonyezaamu ebitaano yabuze kyokka yasosemu kakalimu emitwalo 3 kera yasekede nti buli omwaka anoonya ye lwaki buli omwaka anoonya nekibasegeza kalimu sente nyingi amugambye kakaddeko tuge tukatunde kati bwe bajja erudda yagamba kyetugenda okukola tunoonye erinnya ly'omusajja jula yamugambako omusajja akuŋŋaanya ebintu bino kimu kyonna ekiriko string kasita kiba nga kiri oligino mbu ye agula sente zonna zekibeera wate kati yajja anoonye erinnya kubanga yamusisiika n'ayogera ku ssimu n'awandiika wansi nga kirabika omuntu gwe yali ayogera naye ye muntu gwe yamugambako kuba ye yabagamba nti mwagenda ogula akamu muyimbi naye ono omusajja gwe madde njogera naye ye musajja agula buli kimu kyonna ekikolanga ne street kasita kibeera nga kiri oligino ayitibwa stola gojja mukubira essimu enkya kono nedasebe ebiveeko nze sigenda kubeera sekuritale omwami gogenda omukubira essimu bw'oba osettinga ekintu kino nkakase nti gwe atlisi gwe olugwamusinze teri yajja akuba essimu akubire omwami agenda okugula akantu Do you have any estimation as to when he'll be back? osobola okuteebereza agenda kudda mu bbanga ki genda okuba essimu nga kyebeka ne rodi taliiwo Thank you. kale weebali yajja yasiika na green okimanyi nti franka mufu They found him? mayiti bagizudde In a cemetery. mayiti bagizudde mu cemetery The social security number he gave on the lease. social security number gye yatuwa ku liizi It belongs to a guy who died at 12. yagayise be yafa myaka 12 egiyise emabega Looks like our suspect is, kiyabika nga suspect waffe Kidding me? osyaga There you go. You believe it? osobola okikkiriza Right? I mean, what more proof do you need than that? kati bukakafu ki bwe weetaaga okuva ku ekyo Using somebody else's name, you know? yakozesa erinnya ly'omuntu omulala Sort of professional drifter or something. ayinza okuba nga namufere Professional he is. Glenn said the guy stuck a photocopied label on the okumanya nga professional mujega shoe pop. yaddira n'agula kavayolini akalala n'akateekamu ebintu by'ekigwagwa n'akateeka mu nnyumba ya namukadde underneath what is called the F-hole. There's a call for you online. essimu ekwetaagisa mukama wange I told him kati bano bafunye obukakabudamu butuufu mu namukadde baleka bamubba kavayolini kiba kitegeeza insuwalensi erina omuwa sente ze $1,25,000 aga ddoola bamugamba essimu agikwate yajja agikwate akasajja sibo kali ku ssimu kakayana Yeah. kayomba oluyomba I'm here with some people right now. ati nyina abantu bendira b'essaawa eno And just maybe I could call you back. ngenda kuddamu kubireko I'll see you there. ndowooza kali tusisiikana eyo akasajja kayomba oluyomba si lwakuno yalina okwate kubagenda asiikane ng'obudde bukyali yo kampuni gyakolera gyayambako okutuna insurance zoba bamaze okufuna proof munamukadde kituufu bamubba vayolini ye oligino kubanga waliwo n'obukakafu waliwo yakwate professional eyakwate kuba okujja ojjekkaanya n'agivaliwinga era naje buli kimu kyonna era n'ebifaananyi by'oligino babiina omusajja yatambuddemu agenda kuba akoma mu wiikisi ntono naye we bituuse kati mpulira nkoye ensonga zino omanyi Do you see that ice out there? olaba ice oli wansi eri emmanga It's melting too fast. yatandise okusyaanuuka
pretty soon, mubwangu ddala I suspect, or what's left of me, is going to come floating to the ekisigadde wansi wa ice kigenda kwate kuba kidde waggulu two together. bwe kinadda waggulu bagenda kulaba mayiti y'omusajja That violin. Before that happens, I need that fucking. twandibadde tutunda violin bifebe nga tebinabatuuka wenze njagala funa sente kudduka mu kitundu That happens, I'm not leaving town. You understand? I'll be watching your. kubanga senga ebyo bibeera ngenda kuba nkutambulirako boy Make it happen. kakasamba otunda violin tudduke nze sifudde oba ogitunda mekakati ninjagala kajja amugambi mayiti bweneefubutukayo wansi eyo mu barafu gigenda kuba giwunye nze tebagenda kusiba bajja tusiba fembi kali yadde bali nasooka sika n'abirowooza mu butuufu kati ayagayaga I talked to someone at the hotel you stayed in at the convention. nyina omuntu gwenjogende naye ku hotelo gwe wali obeera naye ku convention. Aha. I found the footprint. Ekigere ekizudde. It was fancy. Ekigere ekizudde eky'omugwagwa yakwate kubo n'alinnya waggulu eno era nakiwadde poliisi ekiyiseemu amaaso n'agamba tufudde. Vicky, I have some forms for you to sign. Waliwo foomu ze njagala osseeko omukono. The violin payout? Kati insurance yasindika ssente basobole osasula. Milioni mu emitwalo 25 basasule namukadde kuba namukadde munaye yagula insurance policy nga buli kintu kyonna ekiri mu nnyumba ye singa kiba kibuze aba alina osasulwa oba singa kiba kifunye obuzibu kati olwedde aba insurance bali bamaze okugezaako konfaminga ddala mutuufu mu namukadde violin ye babbanzi be ate nga yagiina ate nga olwedde yali yakamala okugula insurance policy gye bayita full homeowners package kati balina omuwa sente eziri wate Violin bamusasula milioni mu emitwalo 25 agadoola. He had been hit by another car. Yamugamba ekyembwayo. Oh my gosh. Embwa amazima gali nti emmotoka yagikona bagisikanye ku bbali ng'emmotoka egikonye. My dog on the side of the road. Kati embwa yange ne bagikwana ne bagiteeka ebbali w'oluguudo. These days, how can they do what they do? Mutuufu bayinza batya okukola ekintu kye baakola bannange. Used to be you could trust people. You could leave your door open and... Abantu edda baalinga beesigwa nga ne bw'oba ogirese mu kkuba apaakinga n'agijjawo n'agiteeka erudda. Okay. Kati iyo bagikonye embwa ensajja yattu. Kene mukadde abadde agamba muye violin etayagala ssente. Unamugamba tolina kyakikolera. You're right, Mickey. Oli mutuufu Mickey. Can't trust nobody anymore. Kusiya Katonda kizibu genda maaso n'okwesiga abantu. Kati violin bamaze ogisasula. Wabula violin ekyaliwo. Kiba kitegeeza Rudi era akyasobola ogitunda. N'afuna ssente. This is Frank Ritchie. Nze Frank Ritchie. I think I have something you may want. Nyina ssebe ekintu ky'oyinza okwetaaga mukama wange. Kati yasobola okwasa omugagga ku ssimu. Omugagga bw'ayagala okuguza violin eno. Already namukadde bamusasudde milioni mu emitwalo 25. Insurance emusasudde ssente milioni mu emitwalo 25. Kati Rodi violin bagiina. Akyasobola okugezaako gifunamu akajja. Yajja ebbali. Rodi yamugamba basisikane wano eno. Najja amusisikana omugagga. Amweseta asobole okugezaako okwayo violin. Nagambe tuli kayitibwa Thinise. Lengera. Akasajja nga violin kagireta kagimuteekaawo. Kati waliwo omwami yajja n'atuula erudda. N'amubuuza ssaawa meka. Bamubuuza ssaawa meka. 250. Ziri saa 8:05. Nadda ku mawulire. Mumanye enkola yatera ogikozesa. Akwebuzisa akuba aba akwagalako mboozi. Kati bw'amaliriza Rodi n'asituka. N'agenda. Buli yasigala amagamba kati agenda okuzza amaaso nga oli aleseewo empapula z'amawulire. Kano ne kajja. Was that him? Ye mugagga oyo. Why did he leave? Lwaki agenze wabanga ye mugagga? Lwaki adduse? Ye? Kyava mulaga. Lwali empapula z'amawulire egyaseewo zibaddeko body pass found in area lake. Alright, it's over. Biwedde banayi. Tusiranye kirabika batandise bute. Batusudde tufudde banayi. Ebitundu by'omusajja babisikanye. Oli jasi abadde asoma mawulire kati amawulire n'ageerabirawo naye mugeerabirawo aleseeko article ng'eyogera ku mayiti wano gye basuula mu majji. Ensawo baadde bagiresewo ya violin. Okukala ne violin ka kibasitegeeza. Gwe mubbi ate gwe mutemu.
kati esawa abadde agirese emabega ne bagimukwasa boy todduka kwata esawo violin kyekizibiti ne insurance eyinza obasiba ogw'obufere okuba insurance gundi naawe violin ino gikwate kati ekyali ajagala violin de kale ebintu byononeshe boy nze sina gyenjitwala violin olaba gasiya okimanyi nti butemu bwe bakwata naye bakusiba gwa butemu why Please. Bami nkusaba ekintu kimu njagala ekifaananyi kiri okimpe ekifaananyi kyoyagala kati de kagambe why ebintu byononese tubyesonyiwe Okay, got it? ekifaananyi nga katyo kyandowooza okirabye nga tetusiikanangako twodaba nange sikulabanga nako wefu kakati One thing folks in the insurance ekintu abantu abatuna mu insurance kye bamanyi bag on piece tosobola gezaako oteeka muwendo ku ndowooza ya muntu lwodi yajja starts out looking like an easy score. ekintu kyosobola ogezaako okutunda ng'olowooza kigatandika ng'akantu akatono You could end up striking gold. ebiseera ebisinga ng'osuubira nti oba osanga ojja kukomekera ofuna jaabu tomanya gye kikutwala kale yajja asisikane na mukadde Groovy Hour yasisikana emmotoka evayo nemubuuza olaga kono nze kulaba Groovy Hour anti yenze Groovy Hour akolere ki kalina ekyewuugisa musaatu bambi gana amaka tegabeerangamu namukadde oli gwe yasisikana gana amaka g'abaana ababiri We've lived in this house 28 years. nga bagamba nti ennyumba eno bagibajjemu emyaka 28 era tebagipangishangako wabula baali bagenze ka vacation yatuke bali nga mbutuufu n'amaka gakyose yagamba tufudde bannange yatula wansi nga ne kapeti allah Insurance company never gave us. We had to wait. nzijukira mu biseera biri balino bakyawaya ono mwami yayitibwa Groovy Hour omutuufu Maybe we could switch over. yesu kristo tubadde twebuuza oba osanga tusobola ogezaako switchinga Yeah. balina polisi tebo gye bagwa gana amaka si gannamukadde oli bulijjo gwasiikana gana amaka g'abaana ababiri yakwata ekubo najja erudda kino kyekifo kye bajjamu oluvannyuma nga bamaze okukwata ekubo ogenda okusulayo mayiti ne basiikanayo abantu bajja ne basooka bawummulira wano A little wiry. agamba nti waliwo omusajja gwe nali naye Blizzard? yali mu sayizi bweti I'm not really sure. omanye erinnya lye kono sikakasa byalinnya lye You just have fries, onion rings, and cheese curds. katonda watu yatuuka bali nawulira nga asobeddwa ketiri ekyewuisa kino ekifo kye bajjako kiriko bujja Steaks? mutunda nnyama Why would you get a meat delivery? kati ennyama mugijjawa mugireetesa mutya yagamba tufudde kati lwadi gwe baasekula akayondo ku mutwe ayitibwa Frank Richer mu butuufu yalinako kasepiki era emmotoka bwe yajja wano musimanyi bajje kuwummulirawo biki lwadi yasala n'afulumamu Knock back a drink. bw'afulumamu n'ayitamu emabega bali nga bali mu kunywa yajja waliwo omwami aleeta ennyama mu kifo kino yamusasula akajja kati bwamusasula akajja ye n'abasimba ogufi gw'ennyama bwe baakwata ekubo genda eri ku mazzi Well, they had to make sure the other half wouldn't be seen at all. nga bwe nagambye nti ebiseera ebisinga Back up. omuntu waba akufera akakasa mbu ekitwe kyatokiraba baasalasala bifi bya nnyama ne namukadde Black. yeefula mbu alina kavayolini ke yali tamanyi nti akayina Be fine. kati olwedde balina ogezaako mu blackmailinga ekifaananyi kye baafuna yalina ogezaako otambuza ddiiru yaabwe ng'ali mu kweraliikira ng'alina desperate Once they got what they wanted, bwe baabala okufuna kye baali beetaaga off. then baamanya nti tebakyanneetaaga Do you have the time? lodi yajja n'abwewusa olina ku ssaawa neyeefula mbu asobola mpapula z'amawulire Someone's attention. When a guy is spooked that bad, kati mu kaseera ng'ako ng'omaze otegeera nti ebintu byononese naye ng'olaba olinga ajjiddwa ku muguwa oba olina kudduka misiri yajja abuze ku akawunti eneyitibwa golden harvest Say, we're still finding pennies in this. munaye tukyagenda maaso n'okunoonya obunusu bw'obwagwagwa We're adding them to your. naye tofaayo tubuteeka ku akawunti wo Mr. Howard kati the old namukadde yakakasa mbu ono bw'akwata ekuba ogenda ku akawunti namukadde akawunti si yagigulawo wabula akawunti baagigulawo kati ye lwodi bwe yateekayo ebinusu balowooza akawunti ye if their scam was discovered, you could kati bo kye bali beetaaga ye agent wa insurance just in case singa sikamu eba ezuuliddwa yaba taking a fall bo gye baali baagala kubeera insured bagezeko okufunamu ekintu kye basobola ofererako basobole okufuna sente okuva mu insurance era baafuna miliyoni 1.25 naye nga musajja watu buli kimu kyonna yakidrivinganga kwegamba mu actual sense ye yalinga insurance policy
They opened the account that paid the premium on this policy, right? I know what you're thinking, Carl, and it's not. simanyi kyolowooza kalabana esijja kulima Sounded familiar. kati nekiro kira kyekyazudde About 1-2 for the violin, wasn't it? I was duped by this. abasajja bafeze banayi kino kyakizudde mu ye yagula akacupuli ka violin akacupuli Prohaska, you took out insurance in someone else's name. sebo wakwata n'ogula insurance mu linnya ly'omuntu omulala Went missing. ne weefula mwe simanyi ebintu bye wagula ebimu ku byo kyamisize ng'oyagala funa sente Why? You lie all the time. onimba buli kaseera bannange lwoti talina ngeri gyasobola kunyonyola budakyala kubanga ye aluguddemu ekisooka yasayininga ku mpapula ezasasula sente kyakubiri abasajja abaavaliwenga akantu baali genuine kati bali abasajja bo sente baba za insurance ninga mazima basasula nusu 1,000 nusu 1,000 ekya dola ne bafuna $1,225,000. Go on, Mickey. It's worth its weight. kati nga sente bamaze ozifuna sente baziinvestinga mu kasooli kubanga bakimanya sente zisinga bazifuna ne baziteeka ku akawunti ne zibeerako bajja gezaako zitresinga sente baziteeka ku akawunti ne zitemebwatemebwa mu balimi bonna abali batunda kasooli Money laundering. era bwe batyo nga bamaze otunda kasooli ne basaasaanya fiidizi z'akasooli n'ebisigadde byonna The entire operation. kati bazitegeeza sente ate zibafuna mu kasooli teri agenda kubanga aziwondera ziba zaabwe kye bayita money laundering ekikyasiize Everyone deserves a nice little getaway. kati engeri gye bafunangamu sente ze bayinvestinganga mu diiru zaabwe balina omukyala gwe bakozesa rodi gwe yasula naye mu hotel Damned. omukyala oyo yabba credit cards ne bazikozesa ne bajjako sente bo ne baziinvestinga mu bufere bwabwe A man who didn't exist. omusajja yeefula musimanyi anoonya embwa Take us to the night slot. bwe yakwata ekuba okujja wano n'agamba musimanyi ngenda kulekawo ekifaananyi ky'embwa yange yatuuka butuusi ye n'atumya sigala ng'ogasseko ne kalotali He was the brains behind it all. era ng'omwami ono omulimi kubanga namukadde yali mulimi ye yali kakensa mabega wa buli kimu kyonna ye yatula mu kasino n'abalaani gwe bagenda okubba katonda wattu If you expect me to keep quiet, Mickey, bw'oba osuubira nze ensirike ne migamba ababoosi baffe Mickey I'm going to call Glenn. then wandibadde ompe emmotoka yo State licensing. kisekulitale sebo nakyo kyamugamba nti obutagamba green Piece of shit. nti ddala mbutuufu kino ekintu walimu mpa mmotoka yo teyalina kyakola yalina okiwa emmotoka ye It's business, Glenn. kati yasiikana green namugamba ebya insurance ngenda bivaamu Head south. ngendagendako mu maserengeta eyo Damn winners. Hey, Phil. ogamba ki fiiru kati yasiikana fiiru Congratulate you. fiiru peters badde njagala kukulisa kubanga wafuna ekirabo ku mulundi guli Rise again in Aruba. Even without Bob Egan. era wasobola ogezaako okukwasaganya buli kimu newankubadde tolina bobi Bob. Guy from the convention. gayi gwe twasisikana eri ku convention gwali ogenda kono nze convention kyafuna mukozi For me already. olwedde nalina abakozi abaali bammala Turns out there was kati kirabika even better than Phil Peters. amazima gali nti n'ekisajja kye yali alowooza nti akibye okuva ku Phil Peters amazima gali nti kyali tekigenda kukola kyali kisajja kyabafere He was also the tail. era nga kye kyali kintambulirangako He knew when the office would be. yamanyanga ofiisi akaseera ke tutabaamu kubanga nali namulagira ekisumuzo wekibeera ye yakwatanga ekkubo nayingiramu kati ebyajjanga n'abirabanga katonda wano $1.25 million. miliyoni 1.25 basobola ogezaako bazigabana emirundi ena Remember the good faith deposit ojjukira akasente ke bampaako omutwalo scam as the convincer mu bufere ke bayita konvinsa to come. For a desperate sucker, kati omuntu abeera desperate singa okwata akasente ako kiba kitegeeza oba oluguddemu I have no idea what you're talking kati ono ye yali genuine about. And I'm going to ask How much you do to yamuluma n'amubuuza baakuwa sente meka gwe sebo okufe pass off a fake violin. ngenda kuyita polisi tiwasobola ogezaako passing up kaveke violin Give you an appraisal, not nakuwa appraisal sakuwa contract an opinion. I get appraisal mu mateeka ebeeranga opinion it's gone, and nobody knows where it is. And there's a lot of corruption. kagenze dda teri amanyiwa gye kale kati byawedde dda yagamba tufudde kalira mukadde ye yasobola ogezaako okola appraisal yaka violin ate ng'ali genuine teri atamumanyi kuba atula bu violin naye nga amazima gali nti yakimanya mbu kacupuli ono abadde amugamba ngenda kusiba n'amugamba tolina kyoyinza kukola lwansonga appraisal ebeera opinion tebeera contract nakuwa opinion yange okusisa ku kyemmanyi About weather. gw'omanyi oba wakigenderako gwe walugwa musinzi Months of winter and then 3 months of hell. too bad they stuck you at this place. rodi abeera eno mu Caribbean ennaku zino Tell me about it. alina gwe yali abiyitiramu ebizibu bye yali ayiseemu The bill. They tack on a resort fee. All for a tiny room, paper-thin walls, and a rock-hard mattress. bano sebo batubba bubbi kasente wano we tubeera
You know, I know a place naye ate miles down the road. waliwo akafu kemanyi akali mmanga eyo ku luguudo bakatunda. What is this, a timeshare? Eno timeshare Own a little piece of the Sunshine State. osobola okeesigaliza n'okagula You can eat buffet for free just by coming. ate bagabirawo n'emmere yabwere jasi kujjawo kalambula. Your flight. 4:30. osiibula saa meka kono saa 10:30. They're gonna make you check out of the room at noon. bano bagenda kufulumya saa 6 ogw'emisana. I don't know, man. simanyi na kumanya tufaayo tugende nze kulaga akafu kano On a leg. kati wali eri emmanga osobola okkaagaana okagula olabye otya What the hell? Huh? ye lwaki nja kugendayo tulabe. All right, I'll pick you up. lwali ekyebuzibwa oba naye yafuka mufere kati oba akyali mu bya insurance. aya n'amanyi oyo amumaze kati kyavaza amaaso erudda neyetunuza ku ssaawa. Excuse me. mukama wange nyamba Do you happen to have... ssaawa mmeka olowooza kasi akubuza ssaawa mmeka kibakitegeeza agenda kuteeka mu mboozi kati ekyebuzibwa oba naye yafuka mufere obadde mbutufu akyali mu bya insurance bikyali bizibu kumanya. tujja tandikirawo akokubiri ngenda ssaawa mukama bankumire mweraba nalaba kaddamu sikango tugenda kuzzaamu kasima kayitibwa won't back down. kayitibwa won't back down kagenda kubeera inspiration ngate kasufu kamala mweraba. Rev it up,